Yakasemba y'okufulumizibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi oguwedde obubenje 45 bwe bwakagwawo. Ku bubenje buno 79 mwafiiramu abantu, 199 bwalumya abantu, ate obubenje 227 tebwalumya muntu yenna. Okusinziira kwa lipoota y'ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna yalaga nti abantu abasoba mu 10 be bafiira mu bubenje obw'enjawulo buli lunaku mu Uganda. Mu mbeera eno ku nkomerero ya Sabbiiti ewedde abantu 8 mulambirira be bafiiridde mu bubenje obw'enjawulo era nga ne mukozi munnaffe era aweereza ne ku radio ya CBS Mbazira Tone n'omuyimbi Aida Mugo nabo basimattusa akabenje ku luguudo lw'e Masaka nga n'essaawa eno bakyanyiga biwundu. Wano twogeddeko ne ssentebe w'abavuzi ba bbaasi mu ggwanga Hannington Kiwanuka n'ategeeza nti kikyali kizibu nnyo okulwanyisa obubenje bw'oku nguudo mu Uganda kubanga waliwo emiwaatwa mingi mu by'entambula. Ebatuwe ofiisi ya road safety ate ebeere authority nga yo tekwatibwako na muntu omulala eyafefeka ebalabe obubenje 95% tujja kubukendeza. Ono ne ssentebe w'omukago ogutwala ebibiina bya baddereeva ba takisi mu ggwanga Rashid Sekindi balaze obweraliikirivu nti baddereeva abasinga obungi tebalina mpisa ku luguudo. Waliwo obubenje obujja n'oyisa ng'obadde tolabye maaso nti waliwo ejja naye n'oli n'alaba nti mu kaseera kw'olimu ekyamazima alina kulinnya mu bulinnya akkirize ggwe oyitewo ogende naye n'olaba nga oli ajja naawe ogenda oyongera mu sipiidi oyisono gw'oyisa ate n'oli ajja n'agaana naye okuteeka mu bwongo bwe nti abantu bano kamataasa. Poliisi ezenga ekyogera lunywe nti waliwo n'emmotoka enkadde eziviiriddeko obubenje okweyongera ebiseera bino kyokka bano ekizibu bakitadde ku gavumenti yennyini eyayimiriza enteekateeka y'okuleeta ku n'emmotoka enkadde. Abantu abawubisa gavumenti nga bagiraga nti waliwo emyaka gye balina okusalako okubanga tegiyingira mu Uganda. Emyaka egyo gye baasala gyaleetera okuba nti emmoroka ze twalinga tugula tetukyasobola kuzireeta wano. Gavumenti eriko ebifo eby'enjawulo ebyali biteekeddwawo okuyambako okukebera embeera emmotoka gye zirimu era ezaali mu mbeera embi zaali si za kukkirizibwa ku nguudo. Kino kyali kikoleddwa ng'erimu ku kkubo ery'okulwanyisa obubenje obuva ku mmotoka eziri mu mbeera embi era ebifo bino byali byazimbibwa ku luguudo lw'Entebbe e Kawanda ne ku luguudo oludda e Masaka wabula nga ebutuukidde olwaleero ebifo bino byayimirira dda. Ate enguzi eyali esusse era nze omu kwabo eyeegatta ne bannange bamayambala abaaki etakisi ne tujja tugamba kiyimirire. Gavumenti gye buvuddeko yategeeza nti yagala kuleeta tteeka nga singa omugoba w'emmotoka yenna kizuulibwa nti aliko engeri gy'alagajjaliddemu obulamu bw'abantu n'aleeta akabenje agulwako omusango ogw'obutemu. Wabula kino abali mu mulimu gw'okusaabaza abantu bakikubyemu ebituli nga bagamba wabaawo okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Emmadde egenda kusooka ku bo abaakola amakubo amafunda ne bajja babba ssente z'omuwi w'omusolo. Kubanga waliwo obubenje obumu obututuukako olw'obufunda bw'amakubo. Owa boodabooda n'akuvuga bubi n'oyagala omutaase n'omaliriza nga emmoroka ate gwe gy'ovuga ng'ogikubye ekigo. Ndaba n'abadokita abakugu asobola okulongoosa omuntu n'afa mu ngalo ze ng'amulongoosa naye tebamuvunaana madda. Ndaba abapoliisi mu kola operation zaabwe basobola olumu ndabye bangi nga babakubye amasasi ne bafa naye sirabanga nga babavunaana madda. Kyokka abamu ku bavuzi b'ebidduka be twogeddeko nabo bagamba gavumenti ekyalina omulimu ogw'amaanyi okulwanyisa obubenje ku nguudo ez'enjawulo. Gavumenti yali badde ekola ekkubo eritwala emmoroka 4 kati bino bano zali bypass batugamba yali erina okuyisa emmoroka 6 eyisa 3. Bantu bagula kampuni emu y'emipiira okuba nti alaba emipiira kampuni ogwo omupiira gwe gunkolera naye nga mu butuufu emipiira egisinga egireetebwa muno kampuni omutindo gw'ebyamaguzi gwali badde gutunuulira ebintu ebyo. Zubairi Luwalira, BBS Terefayina, Ageesigika. Lipoota ku bubenje